Omwana ono mulenzi alina emyaka 13 era yazaalibwa n'obulwadde bwa Nalubiri oba sikosel. Nnyina Prosi Nagawa omutuuze w'e Kagoyegoye mu gombola y'e Butenga e Bukomansimbi agamba endwadde ya sikosel etawanyiza nnyo omwana nga tava mu malwaliro. Olw'engeri gye bulumamu abaana ba sikosel be bamu ku bantu abasinga okwetaaga omusaayi era Nagawa agamba kumpi buli mwezi omwana abeera yeetaaga omusaayi. Nakwatibwa ebyo ebintu ebimumeketa n'akaaba. Ebimumeketa bimala ennaku nnya kati bwe bisirika nga ogamba nti obulumi bukendedde ate ng'atandika kusesema na ku musaayi muva mu nnyindo. Mu musaayi omungi oguzze guweebwa omwana mu ssabbiiti emu yokka Nagawa yatwala omwana ono mu malwaliro 2 okuli Butenga Health Center 4 ne Kitovu Hospital. Neggwako era ng'ali mu kusesema ne bamwongerako endala ne mmalawo nga wiiki nnambaawe Butenga. Ne baŋŋamba musaayi gwe tumuteekako guweddewo kati tukwongeddeyo genda evviira oba e Masaka. Bwe twatuukayo nabo ne bakebera omusaayi nga tebaguyina ne batusindika ekitovu. Kuba bw'evviira tebaamukolako tusindika ekitovu ne bamuteekako omusaayi eccupa bazaali nnya. Yali nkola ya Nagawa okukebeza omwana endwadde ez'enjawulo ng'amututte mu malwaliro era n'akawuka ka mukenenya alina obukakafu nti bulijjo takalina wabula nga wayise omwezi gumu okuva omusaayi omungi ogwamuteekebwamu mu malwaliro 2 omwana bwe yadda mu ddwaliro ne bamukebera baakamutema nti alina akawuka ka mukenenya. Nagawa talina kubuusabuusa omusaayi ogwalubaluba ogwateekebwa ku mwana mu malwaliro ago gwe gwalina akawuka kubanga ye n'omwami we tebalina kawuka. Bwe tugenda era buli lwe yalwalanga ne bwe guba tegunnawera nga batuggyako nga naye bamuggyako nange n'oyo munne tugende Butenga mbagamba mumanyi mujje tugende wano nga batannaba kutandika kukola. Saalo nga atuggyeko ku musaayi nga tugenda tinga Saalo nga mbuuza naye ono omwana gw'omuzaala ne mugamba ye nze muzaala kivudde kuki naddamu nanzijjako omusaayi nankebera n'omwana naddamu namuggyako namukebera era nga bwe kiri. Nagawa baali bafumbo ne taata w'omwana wabula omusajja olwamanya nti omwana mulwadde yakwatamu obwanguwa ng'alowooza nti bulijjo bamusiba kigoye. Yagenda eyo yatulekawo mukazi wattu yagenda eyo alayika n'okuwasa nawulira yawasa. Omwana akadde kano ali ku ddagala erimuyamba ku sikosel awamu n'akawuka ka mukenenya era maama we agamba nti obulamu buzibu nnyo. Yammalako dda ssente sikyayina ate kati luli nali nkola naye kati sikyakola kuba nange nalwala puleesa ne sukaali. Eno keesa eri emu naye twebuuze bantu bameka abali eyo nga baafuna obulabe mu busaayi nekitamanyibwa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku musaayi mu ggwanga Uganda Blood Transfusion Services kigamba nti omusaayi olumala okukungaanyizibwa mu bantu gwekennenyezebwa era ne gusunsulibwa bulungi nga tegunnaba kugabibwa mu malwaliro okuguwa abantu. Omusaayi ogwo tukukebera okulaba nti mulamu tegulina bulwadde obwo in addition okuba nti tukola blood group zaagwo. Kale bwe tumala nitugutereka amalwaliro agawa geetaaga omusaayi galina ennaku zaagwo okujja ne basaba omusaayi ogwo ne bagutwala ne basobola okuguwa abo abalwadde abagwetaaga. Eno si ekeesa esoose ey'omusaayi ne sikosel. Abamu babateekako bagenda ne babawa match enkyamu ne bakebera blood group ne babawa blood group enfu. Manyi keesa ezo eziweranga nnya abafudde olw'ekyo. Dr. Dorothy Kyeyunebya abazaire akulira ekitongole ky'omusaayi talaze obanga ensobi yandibanga yakolebwa abakozi baabwe wabula agambye nti bagenda kunoonyereza ku nsonga eno. Kale tulina okusooka okulaba okenoonyereza naye ate era bwe tuba tuwa omusaayi guno tugamba abantu nti omusaayi guno ng'eddagala lyonna guba ne side effect era nga olina okuweyinga the risk against the benefit. Kiyinza okubeera ekizibu ennyo okuzuula watuufu omusaayi ogulimu akawuka we bagukubirako omwana kubanga mu bbanga lya ssabbiiti 2 zokka eddwaliro lya Butenga Health Center 4 wamu ne Kitovu Hospital omwana baamuteekako omusaayi wabula maama we ne bw'abeera ng'azudde omusaayi omutuufu gye gwava ogwalimu akawuka ka mukenenya era kiyinza okubeera ekizibu ennyo okufuna obwenkanya. Twalyetaaze ensobi zino okukendeezebwa kwe kuba nti abantu bangi abateekeddwa mu kitongole kyaki eky'omusaayi amaanyi tuyina gassa mu laabu. Ekirindiriddwa kwe kulaba ebinaava mu kunoonyeza kw'ekitongole eky'omusaayi mu ggwanga n'okulaba obanga ddala ensobi bwe ziti zisobola okutaasa abantu abalala. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.